Nkulamusizza ku biyinzanisha Sylvia gye baliko mukwano gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Leero tuze n'amawulire. Tosubwa Chris Evans munnaaye olwa brisher Kash bamutwala sipiidi bamuvuga sipiidi. Eddy kenzo munnange ate ye ebyabwe ku sayidi ye bibi anti bamukubye obucupa abadde agenza okupafoominga eyo Makerere. Munnaaye tebigenze bulungi bamukubye obucupa kwegamba ne naye tafunye buzibu bwonna okuggyako gw'abadde agenze naye gwe bakubye yenna n'ajja omusaayi n'ayiika omusaayi. Tebibadde byangu mukwano. Ka vidiyo ogenda kuba okalaba mu maaso awo. Naye nga bambi tumwerabire okusubscribinga buyinzanisha Sylvia ate gwe yasubscribinga edda mukwano gw'okola kyamaanyi. Kati ka vidiyo ngenda kakuwa mu maaso awo. Ate nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe. Bo ba social in-laws tolina ky'obanyumiza olw'okulaba obutambi obuyitingana Chris Evans ne brisher Kash. Bamugambye ssebo oyo omwana tobanga omukozesa ng'oyagala mulejjerako ddaala nga banna abalala bwe bamukozesa nga baagala mulejjerako ddaala ne babasoma awo amannya. Sitagenda kwogera mannya ngenda kuba nkuteerako wano buudiyo bwabwe obuwulire nga bamugamba. Mukulu Evan nkulamusizzaako. Katusubire tugenda kukozesa muganda waffe ono yali okukozesebwa ng'alikaawo obuvubuka bujjaaka waliwo n'omuwala omulala n'afaanana Shiba sijja mwogera linnya lye. Katusubire tugenda kukola ekyo. Ada ne Cruise yamukozesa n'amutuusa bamutuusiza n'amaana n'amulekawo yabadde n'ejjo emulago. Ada ne Cruise teyalinnyeeyo. Tusirikidde mu kamooli tulaba engeri gye mumanyiramu omuwala oyo. Naye katusuubire gwe tugenda kukozesa muganda waffe brisher. Era n'ekirala omuwala oyo muyimbi tubadde tusaba muwandiikireyo ku luyimba asobole okuzzaako oluyimba luli lwe yayimba. Mukwate ku mukono nga wasize okukwata ku mukono n'akuteetera ku TikTok naye mukwate ku mukono mu music muwandiikire ennyimba atambuze bulungi ekintu kyaleme okudda mu bwakadama kuba kati afuuse wa lukindo. Naye mumanye okukozesa abaana ba bannammwe ne muba ne mubalekaawo nga bannabaffe bano abalaba be tulabe ba Alan Cruise.